kabadde kawungezi kajjo lunaku lwa Mande ennaku z'omwezi nga 6 ne tufuna amawulire nti Anita Among asuubirwa okulabikako mu anti-corruption court. Kakati wano waliwo ekitagatta kubanga amawulire amalala nga gatulaga nti Museveni yakiriyalinze Anita Among okugenda e India okujjanjabwa blood clot, era n'awa Jacob Oboth ebiragiro nti alina okulaba nga aketaringa for Among's logistics travel expenses zonna alina okuba nga azikavaringa n'ebintu ebirala byonna ebikwatagana n'entambula y'ogenda okufuna obujjanjabi mu ggwanga erya India okusinziira ku nsonda nga bwe zitugamba. Ate ku nsonga y'emu nga tukyali ku by'okuba nti agenda kulabikira nti already bamaze dde okubeera nga bakakasa nti agenda mu court, anti-corruption court. Emabegako amawulire gabaddewo nga galaga nti Museveni akyali stuck ne Anita Among kugamba ekyokukolera Anita Among bikyamubuzizzaako ekyokuzzaako. Jjukira nti Museveni tava mu bantu be, ate ensonga gye yali badde avunaana Anita Among si lwakubba ssente, si lwakubba ssente, wabula maanyi g'abadde afunye kubeera nti abadde asobola okuba mutabani we Busu nga bw'asuubira okubeera ng'akikola 231 kubanga kati olwadde tulinga bali mu kku nti muhoozi obuyinza agenda akozesa amagye okubutwala. Ekyo tujja kukyogerako nakyo ku tayimu yaakyo nkulambululire. Kakati nga waaliwo akayita ennaku nga 26 awo nga former speaker of parliament Anita Among nga bamutadde ku house arrest, era mu maka ge wali e Nakasero mu Kampala. Kakati Museveni bw'atyo ng'amaze okubeera ng'afuna report okuva ewa IGG ng'emaze okubeera completed nga investigation zonna ziwedde, ne bagisubmitinga eri Museveni. Kakati report nga bwetyo erina okubeera ng'ekola nga guideline eri Museveni ku kusalawo oba bamuteekako formal criminal charges era Museveni nga yalina okusalawo ye nga ye kuba jjukira ye mulamuzi omukulu e Uganda. Guyinza okubuuliza chief judge wabula ye mulamuzi omukulu. Kakati nga yalina okusalawo bamaze okubeera nga bagimuwa kati agitunulamu, yalina okubeera nga asalawo. Kakati Museveni yasalawo n'asirika busirisi, n'amala akaseera nga asirise tanyega. Museveni nga tanyega, era munakkiriziganya nange nti ne mu kulayiza Oboth mu kulonda speaker wa parliament, Museveni teyabyogerako, yalandukirako bya Arsenal kubanga kyekyalabika ng'ekyamakulu, kubanga yatya abantu kubeera nga alaba bakuŋŋaanyi bangi n'agamba bano bavubuka bawagira Arsenal, ate Arsenal eyambala red. Bwe bityo teyakyogerako ekya Anita Among gwe wali owulidde ng'akyogerako mu kiseera ekyo. Bagamba nti ne privately abawoogera naye nga takyogerako, nga tabyogerako Museveni, era nga twegamba toyinza kufuna kikivaayo nti Museveni alowooza kino oba kiri, nga buli omu yeebuuza kikyazzaako. Kakati IGG yorede mu kusubmitinga report ye yali kuona ku bintu ndoza nga 3 kubanga bo bayogera ku money laundering, ne boogera ku abuse of office,
ne boogera ne recruitment of parliamentary staff okusinziira ku bo nti awo we yamismanagingira parliament obuvunanyizibwa bwe n'okubba omusimbi ogwo mwebasuubira okuba nti omusimbi ogwo mwe gwagendukira mu bintu ebifaanaganako bwe bityo. Kiraba ofiisi yagikozesa bubi nga sipiika, ate era nga sente bazibulankanya, aleeta staff etategeerekeka mu bintu ebifaanaganako bwe bityo. In fact Ofwono Opondo mu mboozi endala nja kujja ndowooza kubanga eneyinza okuwanvu ennyo ng'ayogera ku nsonga ezo eza Anita Among, kuba kati tulina okuba nga tumufunako emboozi eziwera kubanga ebintu bibiwanvumu okwo. Kakati nga Museveni amaze okubeera ng'afuna eyo ripooti talina ku kye yayogera, era nga Among jjukira nti bagamba nti yalina ssente nnyingi mu nnyumba ye, naye ate ripooti oluvannyuma zajja ne tugamba tebaasanzeeyo ssente, naye ng'ate yazirina ezaabwano n'ez'ebweru nga nnyingi mu nnyumba ye. Ebyo baabibuzaabuza Museveni n'asirika n'okusirika ng'asirise. Kati ne kirabika nga bwe nkugambye nti wate kuba waliwo ekigenda mu maaso. Kakati tuwulira nti Anita Among bamukiriyalinze okugenda e India okujjanjabibwa blood clot. So nga ate wano batugamba nti already Anita Among yabadde wa kugenda mu kooti olunaku olwajju naku zomwezi nga 6. Kati nyinza okudda nga kugamba nti yagenze mu kooti ne bagamba bwe bati ne bwe bati. Kooti neegamba tesobola kukozesa muntu ali bubi bw'atyo. Oba okitegeera? Kakati nkyebuuza, wayinza okubaawo engeri yonna omuntu gye bayinza okufeekingabo n'azimba ekigere? Kubanga kakati tulina okulowooza, kubanga bwe kiba, kubanga lumu nalina eddagala nalinoonya ku muntu omu gwe nasanga nga yazimba ng'alinga alina ekizimba naye nga bw'omukwatawo tekikola ki, tekimuluma. Kati nembeera ttachiti nnyo ne mbuuza ku Dokita Kigwagwa ne mugamba nti olinayo ku ddagala erisobola okutoowolokosa ekizimba? N'aŋŋamba ndirina eddagala erisobola okutoowolokosa ekizimba naye sikimanyi. Naga kisinziira ng'ayagala ripooti ya scan. Ne tugenda mu scan ne bamusikaninga oli. Kati nenjogerako naye Dokita n'agamba nti nja kukola ki, nja kumuwa eddagala. Era n'amuwa eddagala, ekizimba ne kigenda nga kikola ki, nga kikka mpola mpola. Ate kati ndudde omulabo kireka kyaggweerawo ddala. Naye ng'ekizimba nasemba okulaba ng'ekizimba kikola ki. Kati bwe kiba nga waliwo eddagala erisobola okutoowolokosa ekizimba, kitegeeza era waliwo eddagala erisobola okuzimbulukusa, kuteekawo ekizimba. Kati kulukusobola okuzimba naye nga balina kye bakukoze, kisoboka. Sigamba nti kituufu kye njogera, naye kakati nga bwe nkugambye nti nsuubira okuba nga waliwo ekiriwo ekijja mu maaso. Anita Among yalyemulula, Museveni yandimukola ki, yandimutolosa ebya ddala, kubanga nga bwe nkugambye nti already yasooka n'asirika, era nga tulaba nti ali sitaaka ne Anita Among mu decision making ku ky'ekyokuzzaako. Ne tuwulira nti kati yakiri yalinza Anita Among ogenda okufuna obujjanjabi wabweru wa Uganda, era n'agamba musajja we Oboth akole ku arrangements zonna ez'entambula ye, era parliament emitinge costs zonna. Essaawa eno ne batugamba nti already alina okubeera ng'agenda mu anti-corruption court. Kyesimanyi oba yagenze, kyenjina okunoonyereza kubanga yabadde wa kubeerayo jjo. Kakati tumanyi yagenze oba yabaddeyo, nze naawe oba banaamutwala oluvannyuma nti bayinza omuyisizaayo buyisiza bwe bati Bannayuganda ne bamutwala bamujjanjabe. Kubanga Jacob Oulanyah yagenda mu ddwaliro nga amaze okufuna multiple organ failure nga bamutayireddemu kali kakanyu kawulire. Ne batugamba nti baamulabyeko ne bawakana nedda, yagenze Bungereza kulaba baana be, famire ye,
yagenze just India for routine check up bwe bate batugamba byagenda okuggwa nga Oulanyah alemedde mu nnyumba munyiivu nnyo ategeeza kitaawe bampa obutwa oba okitegeera gambye Kiwanda bampa obutwa naye ate temwerabira nti blood clot eno era ye yatwala Lokeki nga yalebeka ng'omuganzi nnyo ewa Museveni naye Lokeki yagira bw'ati blood clot kigere temwerabira batugamba yali alinnya Katebe mbu n'avayo n'agwa mbu ng'awanulayo ennyota ze naye ku buwanvu bwa Lokeki nange kennyini wendi wano seetaaga kulinnya ku ntebe okuwanulayo ekyo kubanga ennyumba zonna height yazo eri standard mpozi nga ozimbye akayumba kampi nnyo oba mpanvu nnyo naye room zonna height eri standard era obusumaali kwe bawanika ekooti oba enkofiira bubeera awo n'omuntu kwegamba atali muwanvu nnyo wasobola okukwata kati omusajja omulanga atiranga Lokeki okutuuka nti yalina okulinnya Katebe awanuleyo ennyota ze waggulu yali aziwanulawa kubanga Lokeki tumusuubira okuba nti yalina ennyumba eri arranged buli kimu kirina bwe kibeera so si zino ezaffe nti ate ekigundi ate ogenze okiwanisa eri simanya ku mulabba kuba tolina bwekiteeka naye kati awo mpitiddeyo buyitizi kulaga nti blood clot si mpya nti ku sayidi eri endala bwe baba nga nayo baagimugira tetumanyi kakati munnange nga bwe nkutegeezeza nti former speaker wa parliament era Bukedya woman MP Anita Among asuubira okubeera nti nno alabikako mu kkooti bwe batugambye yabadde asuubira okubeera nga alabikako mu kkooti era yabadde wakubeerayo afternoon biseera bya afternoon byamalya g'ekyemisana nga ali mu kkooti anti-corruption court okitegeera kakati kino kiba kikoleddwa kirabika nti oba oli awo tasobola kufuluma ggwanga nga tebamaze kubeera nga bateekawo embeera okuva ku bakulisa obora engeri gye babanyizeemu noono alina okubeera nga bamuyisa awe batyo naye nga bwe bagamba nti munnange omunene aba munene ono Museveni akyamwetaaga Museveni akyamwetaaga era tolowooza nti nno ne baba mujja India basobola omuteekayo mu kkomera okumala just bwe batyo ne bamala n'ajja naye neyejjeerera n'abumuleka n'amusonyiwa ne bagamba bagenda kubeera nga bakompensatinga n'okutunda emmotoka ze n'ebiralalala mbu at least kale yabaddewo ko n'ebintu bye tusobola okutunda ne tuzzaawo ssente kisoboka kaakati munnange okusinziira ku mbeera nga bweri nga batugamba nti okunoonyereza babadde batunuulira financial records electronic devices mbu n'ebyo ebintu byonna bye baafuna okuva mu maka ga sipiika okakasa nti oba amateeka galina okubeera nga gamukolako kati nga bamaze okubeera nga bakizuula nti amateeka galina okubeera nga gamukolako kati mbw alina okubeera okulabikako mu maaso ga kooti anti-corruption court naye ekituufu kiri nti bagamba bamukiriyaniza okugenda e India okujjanjabibwa ate alina okulabikako mu kkooti mangu anti-corruption court kati ekyo nkirabanga kwegamba omanyi kati osobola okuyita mu mbeera eri fomo tya omuntu bw'ati okusinziira ku weight ye na bano bannenge gye bakwatiddwa kijja kulabika bubi mu maaso g'abantu okubeera nga takoze okubeera nga tagenzeeko mu kkooti oba talabiseko wantu wonna naye ate okusinziira ku condition gy'alimu omulamuzi alina kugamba agenda afuna obujjanjabi banaamutwala Mulago Nakasero bagambe nti beetaaga obujjanjabi obw'amaanyi ennyo beetaaga specialized treatment ku level eya waggulu bagende okutunulamu wano nga tekisoboka bange kati bamudduse India ng'aliko abakuumi India bagambe nti kino kiri very serious kakati ene Kampala
already emisango gye giri mu kkooti batandika okubeera nga bagamba ne waba taliiwo balooya be kasita empapula weeziri na bino balooya babitunulemu bagira bakyawoza bawozeewoze bagambe okay kakati tusigaza options bbiri bamubalirako ssente bwe ziti ssente ze baafuna okuva ewuwe ziri bwe ziti zibatugamba zitaliiyo mmotoka ze zibalirirwamu ssente bwe ziti bakali n'emu ku nnyumba ze oba bbiri zibalirirwamu ssente bwe ziti kati ebyo gavumenti ebitutte okuzzaawo ssente zaayo already yo ezirina kati Anita Among olwo balooya be kkooti emusalire egambe nawe okumenya amateeka ga Uganda nakino omusango guno bwe guti ne bwe guti alina okusibwa kakati olwo balooya be bagambe tasobola kusaavinga double punishment kubanga already kibagamba kye yatwala bakimuggyeko bakikomezaawo mu gavumenti era ssente ze bamuvunaana zeezo z'ebintu balina n'omuwaayiko ku balance naye ate nakukyosese nga tebabitutte ebimu ebiri ki nga n'ebimu tetumanyi bituufu kuba ssente batugambye tezaaliyo kakati Anita Among agenda okudda wano nga balooya be bakyali awo yasasula nga n'abantu bagamba ate oba mwamusasuza ssente zonna yazikavalinga kakati ate mwagala ki teyaziddusa bweru nga balala ssente abadde nazo wano kale ze bagamba ze yabba Museveni agambe tekusinziira ku byaliwo ssente baazirikavalinga nendaba nga tekyetaagisa